Akabinja akabinja ka Mathias Mpuuga Nsamba akabadde kategeka omukolo era nga bali mu kwetegekera kye tuyita bulayido biki bulayido mubbi kubanga Mathias Mpuuga Nsamba mubbi kakati badde bakuza akakolo mbu akagira bulayido simanyi nga batya shower pray munansonyiwa baganda bange naye bannamasaka babiganye era bannamasaka babafuutudde mutuviire mugende muli gabbi babalangidde obubbi kale kwegamba abantu bano bali mu kuswala okwenjawulo bambi batambulira mu kuswala nabo bakimanyi nti ensi yabaganye ensi tebaagala naye baganda bange mikwano gyange twongera obaddukiza n'obategeeza nti ye Mathias Mpuuga Nsamba takyalina kyagamba bantu takyalina kyagamba ggwanga era tumuleke afiire mu katemba we kubanga tali wase kubanga tumwogerayogerako tasaanidde era talisaanira twamugoba twamugala takyalina kyagamba bantu takyalina kyagamba ggwanga tutunulire kimu tunulire tutya eggwanga lyaffe Uganda ate nga tulina okukkiriza n'okusuubira nti tujja kukikola baganda bange mikwano gyange twekwatire wamu twenywereze wamu eggwanga lyaffe lijja kufuna ekyamaanyi kye lirina okufuna era lijja tambula bulungi bano abantu bano abajja nga bo bajja na bigendererwa byabwe tubaleke ebigendererwa byabwe banawulira nga biweddeyo banaabuzibuka amaaso era banaalaba ekituufu kye tubadde nga tubagamba ebbanga lyonna naye tetugenda kwetugga ku bantu tetugenda kwesiba ku bantu abalina ebigendererwa byabwe by'okusaanyaawo tubeesibeko batubeeremu batwonoonere batuttattanire bannange baganda bange mikwano gyange essaawe akaseera katuuse nga kye tulina okukola kwe kwegattira wamu ne tukolaganira wamu ne tufuna eggwanga limu ate era eddungi erinatutwala mu maaso erinatukulembera era erinatubeererawo tulina okukkiriza nti mwe tukwataganidde wamu era nga tukolaganidde wamu tujja kufuna eggwanga eddungi baganda bange mikwano gyange ebigambo byo bingi ebibuuzo bingi bwa ansa ntono naye tulina okwebuuzagana ne tumanya abasajja bano kye baagala kubanga bo bagira ku mission nene Olivia Lutaya ne bamusiba ali mu kkomera alajana abaana be tatuula ku mmeeza nga mmwe abalala bwe mutula nabo ali emmere abaana be bali mu nsigotta ennamwongo badooba bakaaba tomanyi kye kitegeeza olunaku ne lusiba nga tolabye maama wo tomanyi kye kitegeeza olunaku ne lusiba nga tolabye mwana wo kati eyo olwaleero keetandike mbajjukiza nga sinatandika vidiyo ya nnaku olwaleero njagala yeesigame ku musaayi gw'abannaffe abayiise abafudde wuliriza eyasooka okufa Iludamaani gy'awo ku vidiyo eno Iludamaani obadde weebuzaabuza ebiseera ebisinga nga nkutunuulira n'ogenda n'okubisa obufaananyi ne pulezidenti n'okuba n'oyogera eby'ekisiru nuusa tetutegeera nojja oli oti totegeerekeka Iludamaani njagala ojje ku vidiyo bino si byakatemba bino si byakusanyusaamu bantu mukama mulungi ayina ebikuta otwasukkawo Iludamaani tuli mu kulwanirira nsi eno jangu ku vidiyo Yasiini Kawuma ye yasooka okuttibwa gavumenti ya Museveni ali mu ntaana yakubibwa amasasi agamu gaamuyita mu kifuba muno amalala mu maaso ng'atudde mu tundra ey'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yoweri Kaguta Museveni natta omwana bamuyita Walendo Yasiini Wegundi Webugiri naddamu ne batta munnayuganda omulala Ziggy Wine nattibwa. Mukwano gwange omuwala omulungi eyaleka abaana b'abalungi ku nsi kuno liita Nabukenya kabanga lya poliisi nekola ki nemutomera nemulinnya ne bamutta n'ebiwowolo bye ebintu byonna ne babijjamu n'aziikibwa tuba tukomawo ne batta
ne batta Daniel Kyeyune naye nattibwa. Ne bajja bafranka Sentesa ne battibwa. Abo bonna baana bantu bannayuganda kati kabikuse ensolo tezigenda beera nyangu. Kiyaga Hillary Innocent alias Dr. Elderman simanyi oba ku vidiyo no kwoli. Dr. Elderman simanyi myaka gy'oyina. Dr. Elderman Julius Katongole mu Miransana sikkubirangako olunaku na lumu nekugamba njagala kino era sirikikola kubanga ebyange mbyogeranga bwe biri naye njagala owulire. Elderman wasooka n'oyogera ebintu bye eby'ekisiru noloza ensi tetegeera era munnange nekuwulira ng'oyogera ebiboozibozi. Sima Bobi Wine teyanneebuuzaako pulezidenti pulezidenti ng'amaze okukola statement ku kitebe ayogedde ku ssente ez'abayimbi. Igwe n'oba kirisima ya Innocent biki nojja n'oyogera n'ojolonga pulezidenti emunnange era n'okukuta n'ebufayiro ne ba Eddie Kenzo bwe mugenda mu ofisi ya Anita Amongi mu mwagala ssente bwe sajja simanyi oba abayimbi baasituka oba abayimbi bafuna kye baagala. Irale Kiyaga Innocent okuva lwe wayingira mu palamenti mbuulira oluyimba lwe wali oyimbye nti lwankyukakyuka teruliyo. Kati kankutandike ensi ekutegeere kubanga mbadde okusonyiwa mbadde okutunulira nga buli okola ensobiizo olwamala ne bakutwala n'ofuna obufaananyi n'omukulembeze. Kati otandise okubolooka ogamba otya nti mpuuga ye mmoddowo. Mpuuga essaawa zino kyayinza omwegeragera basajja mmwenga musiruwadde nnyo. Gw'osinga Kyagulanyi Obukatuliki, gw'osinga Kyagulanyi Obukatuliki wakasoma mu misa mmeka? Omukyala omwagatibwa mwaka ki? Musima ndi musajja Muganda, simanya ndi musajja Mukatuliki, mpuuga mmodo wange. Mmodo wo kuva ddi? Mmodo okuva ddi? Lwaki musiruwaza bannayuganda? Olowooza ali osobola okuwangula Amelia Kyambadde n'owa Elderman bwo? Amelia Kyambadde yali maama wo nga mulya mu ttooke lyerimu nga n'olumu osula wuwe. Naye ggwe muvubuka ggwe olowooza nkusekeredde muvubuka. Ebintu bw'obiraba abantu babuufu. Wayogedde bino kati njagala ensi etegeere. Tukooye abantu abatusiruwalirako. Tukooye abantu abalowooza mu baserebu ayina mironde. Tewali luyimba lwayinza kuba lwakyukakyuka nti mutabasibe. Tojja mulegera mu palamenti. Kyagulanyi yayimirira ku fulo ya palamenti naawe ebiteeso ebyayamba bannayuganda gw'oleeta by'abayimbi. Simanya ndeeta gundi ebyo by'obeeramu. Ab'emawokota nabo ne basoberwa bakubuuza ebibuuzo oli mu kubalaga nze mumanye ebbanga lye mmaze n'Ekyagulanyi abamu mwamumanya nze namumanya ng'akyalina amalaasi. Awo si we tuli. Wamumanyira wali kati mulala. Wuliriza byayogedde olumala vidiyo entandike. Ngenda kubakubira Elderman bino bye tuli mu si byakusaaga. Oli mu kwopama, oli mu kuddukana. Abantu bagenda kugoba, abantu bakulaba. Mpuuga obadde okukuta naye wali mu G20 nga mwe abatambula buli budde bulowooza. Ulira byayogedde. Alodi volume oba baana bano volume bagikola batya? Kabatereze volume. Tambuza video nzija ku nsonga ya Kabaka. Joyce Nabubosa Sebugwawo ngenda kumubalaga. Ekanzu kanji omanyi mu Buganda wano bw'ofunza ku kanzu. Uliriza ono. Uliriza Mazongoto. Ono Mazongoto yayambalako ebyambalo by'abafaadha n'eddiini. Kati abaabiyita by'Amazongoto wulira. Ulira njagala owulire omukulu ono Mazongoto ogwa Mpuuga gwannema okusala. Oyina interest ki mu Mpuuga? That is the first big question mark. Kubanga nina interest mulyake. Yali sente z'enguzi tosobola kuba wa nupu.
ng'olina interest mu bali b'enguzi awo tojja kutusobola muganda wange. Ero train egenda kusaabaala kiyaga toso gwosinga Muwanga Kivumbi okubeera mukwano gwa Mpuuga. Omulabidde ebbanga ki? Lwaki mutusirwalirako? Lwaki mulooza tetutegeera? Gwosinga Bobi Wine eyakulaga Mpuuga mbunira interest. Sseggona ke yakozesezza interest gy'oyina ng'eggwanga balibba. Sente zaalikoze oluguudo lw'Emuduuma baziwadde Mpuuga miliyoni 5. Wasirika Mpuuga ng'avuma president n'osirika. Oli mukwano gwa Kyagulanyi nga Bampuuga baagala kumusaanyaawo. Baagala kuba muti kw'oyimiridde ogw'okuteeka mu parliament. Oli eri opama. Ogenda opama. Ate bw'opama bw'olya by'opamye. Nooza tuli basiru. Yudaman, kawulire, wulire ggaali. Wulira mbu mukama wange. Ani mukamawo? Ne bana abasajja obalaba. Kale otunulira Yudaman. Okuyimba byali biganye. Nga ebintu talina kyafunyemu ky'amaanyi. Kyagulanyi Robert Sentamu president n'amutaasa namugamba muganda wange jangu. Naye Bobi Wine kino ky'oyinza omusasula. Mu kaseera kano ng'abasajja ba Mpuuga bakola zi meeting ezikuba Kyagulanyi Robert Sentamu gw'ogamba mukwano gwo. Okyalina odeste eyimirira mu bantu. Nogamba Mpuuga is your model. Nogamba Mpuuga mukatuli kimunno. Ekitegeeza tunnategeera nnono yaffe. Tunnategeera kye tuliko yadde oli mubaka wa parliament. Obwongo bwo ky'oba olaba Eddy Kenzo okukuta nabo ogamba muganda munnange, muyimbi munnange. Bobi Wine omanye emikwano gye yaleka. Nga baali balya ku sowaani y'emu. Ekyo kye kitwala revolution maaso. Negwe tojja kubeera kirumira mpiripiri. Nabalabye Joyce Baagala agenze ku kooti ey'abalyake bano be bakutte Basise Namuju bamutumye. Kamera ne zimukwata. Yali badde omulala. Yudaman bw'aba nafuya Bobi Wine gwe yali badde asookanga n'okuba embizi. Kubanga wali tosobola kuyingira parliament muganda wange. Irale kiyaga okuwangula minister Bobi Wine tekyagwa bugwi. Mu okuwangula abakyala byaliwo ku mirembe gy'Abampuuga nga tekisoboka. Bobi Wine bino bintu byagwa bugwi nti munaye kimugwiridde. Omusajja oyo ya sacrificing ebintu bingi. Yerekereza. Mwe mutumonga nawe mwakukutanga ne babawo obusente. Bobi n'atuula nagasijja kuzirya. Si yali omugagga ennyo. Si yali atazaagala. Naye Yudaman tewali badde ggwe. Wagenda n'ovoola Bobi mu nkuuka mukama waffe. Kubanga kye yali alaba enguzi kijja. N'agamba sente bali mu kuzigaba. Zijja wadde yali nebuuzizaako mukama nga abayimbi beetaaga sente. Abayimbi sente zibabawa zaaki? Bannayuganda abali e Kamengo, bannayuganda abali awowa Muduuma tebalina malwaliro, enguudo mbi. Abayimbi bagenda wasale ne babawa sente. Sente bwe bazibaweera balina zifuniraawo. Mu bubaka bwo nga ggwe MP lwaki weesiruwaza? Lwaki opama Yudaman? Lwaki opama bw'olya? Wulira omukulu ono gy'amuwulire bulungi. Olumala mbabuulire abasajja bano kye baali babala sheyalinga video. Wulira. Lindako abakuba mulindeko please. Lindako njamuulira omukulu ono awoza kati aba buli mulyake yerimbikaawo
era ono Irudaman so president tali ku mulamwa. Irudaman akasente yalya. Irudaman irale kiyaga. Era abantu b'emawokota buli lwolaga bakubuuza oli mu kwebuzaabuza mu katole kye munnange. Kati wulira ogenda kuwulira wulira. Omulidde mubolaba ng'otomera osirikawo. Okutomera kwayogerako bwe bulyako buli mu palamenti. Bobi Wine Katonda yamusindika najja n'abalaga nti obulyake buli eri ekibira ne kibalaga mulaba gye biggweredde. Ababaka bali mu kuba ssente batuuka ne mu bukiiko bwa Human Rights gwe mpaayo mmeka wangadya nkwe budget ennene. Kati ono yeeyita omubaka w'emawokota ali mu bya kisiru. Nziramu kapuleyinga ogusembayo ate nkulabule wulira. Terukyayagala basirise. Bw'obanga ku bulyako osirika naawe oba mulyake era naawe ensebe erina kwegendereza. Kati omukulu ono irale kiyaga njamumutegeere bulungi. Bw'amaze okukola obupadi bwe yabadde alooza abantu bali seeti. Bobi Wine buli abantu babeera ayinawo ba iso badiso abambega abale Kyagulanyi yatubuusa. Gwoyinza okubeera oli mu kyalo olowooza okolera mukama wo mpuuga mukolya Muhoozi project. Kati Dr. Irudaman akaliro yatandise okukawulira ate kati tetukuddamu kusonyiwa. Second chance tugikuwadde ogumala. Omukulu ono awulidde akaliro kamutuddemu nga alaba embeera emususseeko najja ne yeebuzaabuza mu vidiyo bazisazeesaze ebyo baabisazeemu. Byujja oyogera ebyekisiru tomala gwe nkubuulira ne bwodda kati mu bigere bya Kyagulanyi n'obikombamu. Bobi Wine akutegedde nkubuulira amazima kubanga akusonyiye ebbanga eriwera. Tewali badde gwe Hilda gwe yali badde Saazirongo okuba mpuuga mubuliza mu ttaka. Ababeedi baagala kuba kibiina kyaffe baagala kuba mwagalwa waffe Kyagulanyi bamuteeke mu ttaka. Gwe oyimirira otya mu bantu mu mpuuga mmodowo kuki kukwana bakazi kwagala baka abasajja modowo kuki olaba omulyake n'omulyake wulira kiyaga. Kati akoze ka vidiyo nga yeebuzaabuza simanya kapo wulira. I know the most important thing to yagala okumanya kyabadde ku motion kiyaga tukimanyi oli mukwano gw'oli naye wasayininze nenziramu bannamawokota abawangaalira ekkonkoma nti bino bye tulimu si bya mukwano mwe mwantuma era ne munsaba nsayininge era nasayininga ompuliriza era ne mbategeeza nti nga muvudde ku mmwe ate tulina n'olukiiko kwe tututuula loopu lwatukubiriza leader of opposition ffenna twasalawo naddala aba NUP tukole ki tusayininge era olukiiko lwo ne sirujeemera nensayininga era ne mutegeeza ekyomukwano temulimbye ono mukwano gwange n'ebirala nga bwe kuba yatandikidde ku biiti eyo ey'omukwano kuba ne mbategeeza nti mukwano gwange mukama wange kubanga yali
position. By virtue of that, Mukama Wange, he will be mpuliriza. Nemba nyonyola simanyi lwaki ako yeke ya capturinze. Kiyaga leka kulya nga bw'opama ate bw'owandula. Kali basazeemu ki? Neba n'abasajja baleme tudongowaza. Ne omusajja ono akuloga wulira. Bw'obanga tolina bwongo busala kusala musango gwa mpuuga oba tolina kyoyamba bantu b'e Mawokota gwasirika oyawuka ki negundi ne sekandi yagamba nze nsirika n'embitunuulira awo tolina kyoyamba. Era okugamba ssebo bino tewali bibasazeemu wabyogedde era ozobyogera era wakola ne ka video nasabye mukama wange pulezidenti nsooke mpumuze emirimu gyene walala nzije mbeere bantu b'e Mawokota. Akafaako luli waliyo ku ground tewakawangula. Tuli mu kujjako Museveni mwe muli musima ya mukama wange biki wulira. Awo otomera ki? Otomera kyogamba ku mulyake. Kati bano abakulu okumanya nga sinagenda ku nsonga endala beyambudde. Era mugenda balaba buli omu kati waliwo ono President yaleeta n'ekibiina kya NUP nammwe abantu abali mu diaspora ne mugenda ne muwaabira abantu abatulugunya bannayuganda wano e Uganda. Ono Sseggona muwulire engeri gy'ayogeramu. Wulira abasajja wulira. Nsonga ya sipiika bw'aba sipiika yatubba n'atereka ssente mu bazungu bamuteekeko envumbo taddayo okugenda oziriirayo. Ekyokubiri batunde ebibye babituwe bazituddize. Naye nga bwe yagambye nti ye talinayo kintu kyonna kyalinayo kitegeeza nti baba bamwonoonera bwonoonezi linnya. Ekyo kiba kikyamu. Omuntu ne bw'oba tomwagala muwe obwenkanya kubanga yagambye talinayo. Njamuwulire uli abasajja bemmaze ebbanga nga mwagala. Abasajja be muinvestinzeemu nga mwaba basasula. Basseggona essaawa zino akulaga nti bye tubadde tugamba nti bamutaddeko envumbo nti tulimba era abazungu bave bamwetondere. Ono ye Sseggona wulira. Nsonga ya sipiika bw'aba sipiika yatubba n'atereka ssente mu bazungu bamuteekeko envumbo taddayo okugenda oziriirayo. Ekyokubiri batunde ebibye babituwe bazituddize. Naye nga bwe yagambye nti ye talinayo kintu kyonna kyalinayo kitegeeza nti baba bamwonoonera bwonoonezi linnya. Ekyo kiba kikyamu. Omuntu ne bw'oba tomwagala muwe obwenkanya kubanga yagambye talinayo nnyumba talinayo akawunti. N'olwekyo baba babirabye babikwate babitwale. Ekyo nange mmwogere bwe babikwatako babitwale. Ekirala sipiika wa paalamenti afuna omusaala asasulwa. Kati uli ali mu bbalaga nti Anita Among afuna omusaala asasulwa asobola nayo bikola asotunda obubisi bwe wulira. Ayina ensako ate asobola n'okutunda obubisi bwe. Bw'aba akuŋŋaanyiza ssente nga zize n'agula ennyumba mu bazungu simulinaako mutawaana. Ne bw'aba akozesezza musaala gwe kasitaaba nga tazibbye ku ffe. N'olwekyo nindiridde n'okwesunga abazungu batuleetere bwino mu by'obugagga by'omukyalo oyo byayina e Bulaaya ng'ate teyabiwandiisa waayigigi naffe tumutandikiraawo. N'abalala waliwo ne kye bayita procedural justice. Bano bannaffe abali mu kkooti muganda waffe Honorable Amos Lugoloobi munnaffe Nandutu Ombaka former Minister Kitutu
muwala ava mu kika ky'ab'omululu. Ono kansooke muggyeko kubanga byayogera. Mbagamba abasajja bano, ffe ekigendwa kyaffe kyakulaba nga abantu bano babanyigiriza, kuba batunyigiriza. Amongi byakoze, kati ono Sseggona awulira byali mu kwogera. Beba abantu be mubadde nabo ebbanga lyonna. Kati kirale iya bamuyitaani kirale byani kiyaga Irale Innocent Iludamani muganda wange eyo erabika bagenda givuunika kubanga bino betulimu si byakusaaga. Ngenze ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awo mugenda kumpulira. Ekigambo kye nnyinza okukozesa ekinene kitalo nnyo, kitalo ddala. Nzize njogera ebigambo ebimu bangi nga temwagala biwuliriza. Ne mbagamba we tulaga ng'Obuganda tugenda kukaaba amaziga mangi. Ng'Obuganda tugenda kuba ebiwoobe nga tewali ayamba. Wiiki ewedde nabagamba Joyce Nabosa Ssebuggwawo ali mu kuteekateeka meeting abataka ba Buganda basisinkane Yoweri Kaguta Museveni omukopi. Mu Bwakabaka waffe obwa Buganda abataka tebalina kusisinkana Museveni. Era abataka ba Buganda Ssaabataka yalina okuba kuŋŋaanya n'abatuuza mu lukiiko lwonna. Ennono yamenyezebwa ogwasooka na guno n'eddamu n'emenyezebwa. Abataka ba Buganda Joyce Nabosa Ssebuggwawo nga yali mu lukwe olwatta Ssekabaka Muteesa. Joyce Nabosa Ssebuggwawo Museveni gwe yasiimye n'amuwa omudaali n'amwebaza missoni z'abadde amukolera. N'asinkana buli mutaka n'amugamba ekigendwa kyaffe mukimanyi. Bajjajjaffe abataka b'obusolya ne batutunda. Era Obuganda bwonna mbubikira nti essaawa eno abataka bali ku Alaali baliwo bana, abalala bonna basigadde miwulenge. Kubanga Ssaabasajja ye Ssaabataka, Obwakabaka bwa Buganda buyina ettaka. Bano abakulu beesitudde ne bagende wa Museveni kambalage muwulire bye bali mu kusaba. Era mbabuulire, wuliriza, abamu bagenze basabe mbu tugende tulabe Kabaka. Museveni kati yaga